Popin Media. Abamu banda atono yakyuse bana isinakyuka ona madada bwe yali ava mu yobufuzi nga bamumye flag yatugamba tuwagerani era ne tudde mabega wani bondaba wano mba nkulembeddemu buli mwagizi yenna eyalimu akakunkuna nti onalebo kumama gwe tuliko bwoba wali mwagizi onalebo Suleiman madada ng'olina obulumi tikinga tugende muki nze George Wilson Samba kumama yaliko memo parliament w'essaza lino era omuteefuteefu okulembera essaza lino omulundi omulala. Njagala mukadde kano okusookera ddala okwebaza abantu b'Ebbaale. Bulijjo tubeerawo bwe tuti weebaza abantu b'Ebbaale kubanga nange bampaako chance okulembera essaza lino ekisanja ekyaggwa. Naye ensonga yava sitegedde ne bantanyongera kisanja ekyokubiri. Naye akadde kano mbadde nga nsirise nga ndaba ebigenda mu maaso Bbaale naye nga for sure ebintu tebitambudde bulungi kuba nange ndi muna Bbaale ebintu tebitambudde bulungi. Kisanja ekyange ebintu bingi ebitwakoleramu naddala enguudo ezigatta ebyalo ku byalo, emiruka ku miruka, amagombolola ku magombolola. Ekisanja ekyo twakolera ddala enguudo eziwera ze tuyita interconnectivity. Ekisanja twakoleramu amasanyalaze twasikiramu amasanyalaze okuyingira ebyalo ebisingira ddala obungi mu Bbaale. Mu byalo 210 ebyali mu Bbaale ekisanja ekyo twateekamu amasanyalaze ebyalo 124 netusigaliza ebyalo 86 byokka. Naye byatukola bulungi obudde obwo. Kakati akadde kano ebintu ebinakola wano tekyali abirabirira, tekyali abisikira, tebirina sente zimaintaininga, bintu byonna bigenda kuggwawo byononoke. Ekidyeri kitwali kyakuleetebwa wano ekigatta Kawongo ku Bangala tekyatuuka olw'okuba saafuna budde bumala. N'ekidyeri ekirala kyali Nsase nga kigenda okugatta Budaali ku Kyamatende ku Busoga nakyo tekyaleetebwa, kyali kyetaaga budde. N'ebirala bingi ne pipe to water, amazzi amangi ga pipe to water Ebbaale nago nali nga koze plan yonna nga kuliko obumbi 8 nga gakusikibwa bagateeke ku lusozi olw'Ebbaale lusobole okulaba nti amazzi ago gayamba Bbaale Town Council, gayamba Bbaale yenna. Tusaba bana Bbaale bategeere nti tuteeka okukolerera ekitundu kino omugigi ogwaffe. Nze mukulembeze ntera nnyo okwagala kukolera Bbaale ono n'abantu baffe, naye sinonyamu bitiibwa ate sinonyamu bya bugagga, naye twetaaga okukolera abantu bibatwale mu maaso. Mukadde kano nga tuli wano olunaku olwaleero tutongoza manifesto yaffe era egenda okutwala Bbaale mu maaso. Era mukadde kano tusaba bana Bbaale batuyambe, tubeegayiridde balonde tebasuula. Kiki ekiri mu manifesto? Manifesto erimu ebintu ebiwera kubanga mulimu ebintu ebinaleka byonna nga tulina okubimaliza okubikolako mu kisanja kino ekijja. Ebintu okugeza amazzi nalekayo nayikondo kumpi 10 Kiramba nga galina okuyingira mu masaza mu bitundu byaffe. Ogeza enayikondo amasanyalazi nga galina okuyingizibwa mu byalo 86 nga mulimu olutindo olugenda okugatta wano Ekaligoye Nakyesanja lugenda okugatta ku Makonkonyigo mu Luweero nga mulimu irrigation scheme eyabavubuka gye twali tuteese wano Ekakooge ng'eteekwa okumalirizibwa okuva Ekayunga okutuukira ddala Galiraaya. Oluguudo olwo lutulumye nnyo era lutukubira ddala
ye project enkulu esingira ddala obunene mu saza Bbaale. Era ebyo neyama mu kisanja kino kijja nkakasa nti gavumenti ejja kulutuwa tusobole okululeeta nga mulimu n'ebirala bya amalwaliro n'amalwaliro gendesetese okukolera esaza Bbaale nga waliwo eddwaliro ly'Ekanywero, waliwo nali ntandiseeko ne banemesa okubasaddayo, waliwo eddwaliro ly'e Namulaba, waliwo eddwaliro ly'Ekyerima, waliwo eddwaliro ly'e Namizo. Mulimu ebirungo bingi, birimu projects eziwera, projects 48 zonna za kuyingiza Bbaale ono. So nsaba abaana Bbaale mwenna we muli temwerunzalonza, muleme okulonza olwagalirizo, tulonde enkulaakulana egenda okutwala ekitundu kyaffe mu maaso n'abatuuze baffe banna tusobole okweyagalira mu Bbaale yaffe. Erinnya